kale mukutu kwa Kaifa the broadcast kwa tusinziro gezako kubanga tubawereza wamuno gezako kubanga twogera ku nsonga ezo zibagezezako kubanga zigenda maso wamu nebye bigezezako kubanga bitambula mu ggwanga lyatu Uganda n'ensonga enkulu nnyo ezitera kubanga zikola amakulu. Kale fenga manyi tutandikirawo nampita Kaifa straight outer Uganda to the world. Kale onaku olwejje twalabye nga bagezako kubanga batigomya omukulu Kanso Nalukoola bwe yabadde bava wali mu kwewandiisa babadde balina olukungana lwe babadde balina okuba ku kisaawe Wambogo ekitaasobose ekibinja ekya Jati ekyo kibi bannange Uganda erimu ebisesa bingi kubanze neewunyiza mulimu ebintu nebyebadde sirabanga ku kansooke nywemu. Mbadde mpeweza ku mumiro ekibinja kya Jati kikola mulimo ki kikola na polisi kitongole nakyo kiryawo kyabya kwerinda kwegamba bazze nga bali muzi ovulo zabadenga ovulo basibye ebikokolo bataddeko amawani ne basooka bakwata abantu kwegamba sikitegeera okubanga ogenda okwogerako n'abantu nga oli wa kibiina eky'opposition gwafuuka musango mu ggwanga Uganda mukutta omuntu mumutute ku polisi amaze dakiika 3 ate mumutadde mukutta abakulembeze abalala mubatutte ekintu kiba kitono nnyo bannange aba security. It's only a simple thing. Bwaba temwagala accessing ekisaawe tell him zanogezako kubanga mukubaba amasasi mu bbanga kwegamba ne muleka abantu nga bonna bali mukutya nalabye mu namawulire wa Top TV bamukubye kebo ne mwasa wanoona ng'ali mu ddwaliro kwegamba nekituuka kweyembeera yogezako kutulugunya bannansi mu bulumi ne mu bukambwe obw'amaanyi bakuuma ddembe ng'era erinnya bwe liri nti bakuuma ddembe abaali badde batwala obuvunaanyizibwa nti buli munnansi ali safe and okay ne property zaabwe. Bomma mwabadde musuubira nti oba bayinza okuba wakacyankalanya okuva wa Kanso Nalukoola oba ki at least mwali mutaddeko ze escort cars ne mumugamba Nalukoola nti totambuza bigere linnya emmoloka kwate kubo gende Wambogo yogera n'abantu bo bw'omala okwogera n'abantu bo temusaasaana mu kibuga Kawempe buli omu akwate makubo gadde gy'asula tewaali baddewo kucyankalanya adde n'akamu. I think singa police mujja in a good way and a humble way omuntu asobola n'okukola ky'oba omulagidde without being forced that person. Kubanza kyovala nja kyogera nnyo nti kukutambula nkigeragera nnyo ku nsonga y'okutambula omanyi lwaki nti bw'otuunira abasajja bano bwe baba bazze okukwata omuntu basooka kwogera naye mu ngeri ey'obukkakka mu munnaaye just nti olw'okuba engeri gye kasita bakwegizatingako force kiba kitegeeza you did not comply with them kubanga mu kujjaawo mu kukwata bakusomera bulungi nnyo amateeka ne bakugamba omusango gukwasizza ne bakubuulira buli kimu ne bakugamba please ofayo singa ogenda naffe ku poliisi kati ebiseera ebisinga bana kibateesako amateeka batandika kuvuma biki ne boogera agagambo gaabwe aganene ge boogera okakalangana bafande bakukutte bakutadde emikono gye gitaliira ntungu naye nga basooka kwogera naawe so singa mukwogera nawe mu mirembe era bano aboogera naawe mu mirembe tubadde tukwetaaga ne batambula ne bagera tebakuteekako mpingu era jasi omusirikale akwatako obukwasi ne mugenda mpaka ku mmotoka ne bakuyingiza emmotoka n'oyingira. Other than that tebasobola kwekizatingako force buli kimu ekyabwe bakikola mu mirembe. Naye Uganda police bajja kukwata omuntu ne babanga abazze okukwata omutujju kati just imagine ba politician muzze kukwata abantu ba politician nene mubanga mulinga abazze okukwata abayeekera ne muyiwa abajjaati bakutte mundu amasasi bagakuba mu bbanga be bakuba tebalina yadde ekyokulwanyisa yes bagamba excuse me
bagamba abatuuze babadde bakasuka amayinja naye ekyo kyonna mu mukireetera abantu okubanga kibatuukako naga ebiseera ebisinga bulwonyigiriza omuntu embeera yonna gy'aba ayitamu emuleetera obutabaako na kyakulowooza kyakubiri ye nalowooza naye kyalina okulowooza ati first ekirina okubanga kimuyamba kuba singa gwe batoze kuba masasi nakozesa force ku bantu abo aba agenda kulumba dya kuba amayinja wikwata nalukolo mugambe kale oba olukungana lugenda kubeerawo ku kisayi obadde okola ki obadde olwagala simple as that mumugambe council nalukola terikoza force abantu olukungana terukkirizibwa tewayise mateeka kubanga okola olukungana olwo tubadde tukusaba ogenda oyite mateeka oddemu okukola olukungana kuba oli munnamateeka kyensuubira nti tasobola kigaana kyensuubira nti tasobola kugezaako kubanga akomplayinga n'amateeka era abajja kikkiriza era abajja complayinga n'amateeka naye kitulema okubanga tukola fenga abakuuma ddembe so abakuuma ddembe mwali badde mukyusaamu ku neeyisa eyo eri tutu oba eri so bruto mwe mukyegendereza ne mba mulina omuntu gwe muzza okukwata naddala bano abatambulira mu zidrone ejja omulundi gumu nekiika nebasooka bagula enzigi ne bafubutukamu emisinde emuntu oli nayimirira wali n'agikokinga mantu kati waliwo yabadde akwata akatambi oyo owajja ati yavudde ku driver seat n'agenda n'atandika okuba amasasi mu bbanga eyazze ne yabadde ali ku filming oba yabadde wa NTV n'agimusongamu bw'ati bannange Uganda tuli kuki nze otunulira zino ensi omusajja police office ewantu ewatali kukyankalanya ewantu watali mbeera yonna ya bugubi singa akeera ku makya n'ajjayo emmundu guba musango ne bw'abaze kukwata muntu nga talina kisi kyonna ogezaako kukwata ku mundu bw'ati mbw'agijjeyo nga tonnakola any action eraga violent guba musango era osobola omusuwinga nti ofiisi ono yanzijeeddeyo emundu olw'ensonga bwe ziti ne bwe ziti osobola omusuwinga naye mu Uganda emundu zitambula pozi military state ngenda n'enkyerabira ekyo it's a military state naye it's a military state nga mugamba muli ku governance ya democracy era mwabaga amateeka ne mukola ennongosereza mu mwaka gwa 1995 lwaki tubadde tukomplayinga nago amateeka agakolebwa parliament buli kaseera esibe baga amateeka okumanya eggwanga lyattu Uganda terina amateeka ge litambulirako bwetegereza wano gye twayise Supreme Court yakava okukola ruling ku court martial nti buli civilian aliyo omusango oguliyo bakukwate baguzize mu civil courts oba mu kooti z'abantu nakati kwegamba okusalawo it's a one man decision in Uganda kati simanyi what do they call independent bodies kitegeeza nti n'akakiiko electoral commission akakiiko akalamuzi parliament they are not independent because they cannot make the decisions nezistanding bwebanga Supreme Court era Ssaabajjaji oba Ssaabalamuzi nga yavaayo ne bakola n'abalamuzi bonna omusanvu nga bavaayo ne bakola ruling etekebwe mu nkola mu nnambiro nga nakati saa zino omusajja yavaayo n'agamba nedda era kikyaganya okubanga bakyakiriko bakyadiscussing ekyo kintu kimu mu parliament nebeerawo neremerera okukola ebintu ebyali badde bitwala ensi mu maaso nedda mu maaso oba ebitwala eggwanga mu maaso ne badda ku kintu kimu leero ne bakomererawo ku kintu kimu Supreme Court no yalulinga naye baganya okuta abantu okubaza mu civil court kintu ekibeera nga kintu kimu day by day kyekyogerwako awo gavumenti yaffe weetamira n'owulirange okutuuse wano naye nga ate byonna byali badde bikola ki bikolebwa anyway kanveeyo eyo waliwo akatambi akafulumye nga bagamba simanya yabadde mukulu mwami Kyagulanyi ng'ali ku ssimu simanya nga asaba ennyokisi naye njagala mbakakase neyakafulumizza naawe kenyininyini eyagezezaako kubanga akateekateeka nti ensi bwe yatuuka essaawa zino abantu babuufu tokyava buvi mu bbanga n'opaatiika bintu ku bantu n'ogamba nti abantu bagenda bikkirizaamu ng'eddawe byali nti omuntu yajjanga n'atema ekigambo
fenna ne tugendera ku ekyo kati ebintu byakyukamu. There is technology advancement, there is brain advancement, there is wise advancement. Kwega buli kimu kigenze kikyuka. Okitegeera. So kati byonna it can happen. Waliyo AI olaba basobola okuyimbya radio omugenzi. Teba bwe bambuuza kyoli gyendi basobola omuyimbya oluyimba lwa Zayo. Naye nga mugenzi yafadda mwaka gwa 2018. Kati ate omukulembeze. Kwega ulina buli diversion obwekisiru bwe mugezaako okukola abantu okuva ku national issue. Naye just note kyekwe nti abantu badvancing obwongo, badvancing technology, ne badvancing entegeera n'endaba gye balabamu ebintu. So temuba temugenda kusiriwaza abantu. There is a national issue gye batunulidde, Bagadafi bali mu makomera bakyajingibwa, emisango simanya baakuba abannamawulire, simanya ababbe sweat naye bannange Uganda erimu emisango. Babavunana musango gwa robale, babbe sweat baakuba munnamawulire wa NBS, simanya baakuba munnamawulire wa Atelefayina, kwegamba ebintu biryawo. So byonna byapeninga bo ne bagezaako okwagala mu bateekeyo obuntu okubuzaabuza. Banaye abantu babuufu. Era ebyo kyovula tebajja bbiwa budde. Musimanyi omukulembeze wa NUP ng'asaba ennyali. Muli basiru. Goloza ye musiru tategeera. Temuyina kye musobola kukola. Temusobolangako. Temusobola ate era temulisobola. Bwe mwatuuka kati ensi yabaleka. Bekuba kutambuza bigere mu kyayavula, you are just scrolling. Abantu bali wala. Walanga gye nkikomezza. People are too far. Kati mwe munaawanga mukyalimu obwo obuntu obw'okuzannya obwo bujjangu nkukwekule no. Awo ensi yavaawo. Yavaawo n'ate dda. Abantu kati batunula ebintu bitwala nsi mu maaso na bye batwala mu maaso. Kaifa shiwayo. Oba nfuna. So kati mu mbeera yonna naawe anaba temugenda keera ku makya mutujje ku important issues, mutujje ku country important issues, mututunulire bino. Simanya voice note yafulumye ng'omukulu alina gwayogera ye nonsense. Twala eri tulina ensonga ze tutunuulidde. Abaana b'NUP bakwatibwa bawambibwa. Bino bituukawo buli luvannyuma lwonna lwe tuba tunatera okuyingira ebbanga ly'okulonda. Woofiisi z'ekibiina kya NUP zireidingiddwa. Ekyasinze okunnuma General Ssenyonyi Lopu, Leader of Opposition, kujja kwogera ku nsonga eyo mu Parliament. Prime Minister gwe twali tutenga Saba Minister w'eggwanga Uganda kuvaayo kugamba mbu is it Lopu in order to always come here n'aleeta ensonga ezitali important okulabisa gavumenti nti nkyafu. Bwe basi nkyafu lwaki ekola ebikyafu? Whenever you try to play in the mud, toyira ngeri gy'ogenda kuvaayo kakase bantu nti obadde tobizannyiramu ng'olwedde wonna bikujjudde. Mwolwedde muli mutosi mwe muzannyira ate mugezaako okwegaana oba mwesigako akazigo nti ffe tutuzannyira mu tosi. No. We nagambidde nti abantu balaba, abantu babukufu ba bwongo, abantu bategeera. Temukyayinza kubuzaabuza bantu. Joel waba aleese ensonga eri national. Teyeetaagako musoke mutwe evidence. It was evident. Buli muntu yalabanga ekibiina bakirumba. Baatwala ebintu by'abasajja bingi. Ate bakyogerako nti you make the government to look that. Bro, I mean mama Saba Minisita Nabbanja tukuwa ekitiibwa. Naye Joel Ssenyonyi kyayogera kituufu. Ate he has to keep the government in check all the time okubajjukiza nti kino bye mukola tebiriiyo. Muvudde ku mulamwa tulina tambula bwe tuti wadde temubikola. Mubuzanya n'okuzanya. Kati we yatuuka. Kati tulina kwebeereramu.
So focus yonna eri kuki focus erina kuba tulina kuba na gwanga nze sifaayo ku mbeera kyoba ki oba mukulembeze ekyaliko naye kasita tuba nga tulina eggwanga nga tebenkevu buli kimu nga kiteekeddwa okutambulira mu mitendera nga kiteekeddwa gitambuliramu. Sijja gamba nti nsaala kulaba mukulembeze mupya nange njagala okulaba ku mukulembeze omupya kifaananyi kitya nga Uganda tekyalimu kuba nti gavumenti bane Mukama Katonda abakulembeze abaali abantu baggwawo tolaba nti Idi Amin yali dictator mu 1971 we yafugira eggwanga Uganda, but he was this kind of president asobola okujjayo akagali ke n'avuga n'atambula. Kati njagala ombuulire mukulembeze ekyo olunaku olwaliro we twogerera asobola okuvaayo n'atambula mu ggwanga Uganda mu bantu freely nga talina yadde omusirikale. Twagala tulabe ku saaki abakulembeze. Nze nja kuwa example eggwanga lya UAE Dubai toliwulirayo kagombe n'aka nga si ambulance etwala mulwadde haramu. Mbusimanyi ono minister, simanyi ono mukunguvu government, simanyi ono muki nkugereza mu UAE Dubai Buwarabu. Kyemanyi n'ensi endala. Mbusimanyi ono mukulembeze uno yakulembera gundi UAE Dubai Alhaji Makutumu. Mbawulira kati eyo convoy ya Alhaji Makutumu bro tebiriyo. Ekikulaga nti basajja bategeka ensi yaabwe n'amateeka gaabwe era batambu gundi bakulembeze b'abantu. Ajja mu supermarket n'agula ebintu ng'abasigadde. Ekyo abaali bakirabyeko baali bakirabyeko buli muntu n'ayasaamirira ng'alinako abasajja aba babiri nga nabo bali mu makanzu n'ayingira supermarket n'agula byagula n'afuluma n'alinya benzi ye Brabus n'agenda. Kyekiraga omukulembeze w'abantu. So kyetusuubira ne Kyagulanyi ndi Kyagulanyi essaawa zino ye Kyagulanyi omukulembeze gojja okusisinkana era omusange mu kivulu nga president naye ng'agenza okulaba ku bayimbi be. Encho musange ngata ali mbibiina by'abakyala mibiina by'abasajja mukulembeze ng'alinako just abantu abo babodegaadi be olw'abantu just ekyo bakikola nti olw'abantu okubanga kwegamba si buli omuntu ajja gyali okumulekeramu ekirwa ekitiibwa Fountain of Honor His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa Uganda omulonde ne bannange. Embuto ejja kuvuga e Kampala wano mujja jiwulira swali awo Uganda kijja kuba kitandise okumpomera. Ojja kulaba abasajja nga bawuma Lukiseka we badda ku butaka, abasajja nga Bapenge we bakomawo ku butaka, abasajja nga ba Fred Lumbuye we bakomawo ku butaka, abasajja nga ba Afulandan we bakomawo ku butaka, abasajja nga ba Sadamani Makebe we bakomawo ku butaka okweyagala. Naye abaana kati batya n'okudda eka lwa nsonga bajja kukwatibwa. Government ekyuka abasibe abasinga abasibibwa okubanga tebalina misango bateebwe kwegamba okujaganya okunaaba. Ekyo bayita okuba nti gijja kuba mudido mu mbeera yonna ewatali musango okitegeera. So n'olw'ensonga eyo yenyongerako yaki jasize kyembasaba kiri ekintu kimu siri against anything but nsaba government abantu bano abaana bano abatalina musango bateebwe bave mu makomera. Bana ekirumu okuba nga basibwa nga tolina musango oyinza okulaba Machete essaawa zino nga yagaanye okulya ne baleeta ne maama we ne Bobi Wine kyaliwe n'agaana n'agamba siva ku kooza eno. Balumwa myaka ena ng'oli mukomera blood nga jasi bakwata oli ku campaign trail ya president wo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakuteekayo tebakuwozesa nga kumanya musango kigo wakola boy kiruma. It's so heartbreaking. Mpulira n'ennaku essaawa zino lwaki sikoma wano akumata kumira mpeera mbagala nnyo Mukama Katonda abankumire mbagalize ekisibe kirungi mwenna abasiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.